Tere mukwanirizaako yonna gy'osinzidde okubeera nga togoberera Fahad Pro UG gemanya abanyingiddewo ne updates ku biki episode okubeera nga tebihappeninga mu nsonda z'eggwanga ez'enjawulo n'ebweru w'eggwanga era nga watali kumala budde njagala tubeere nga tetugenda direct mu nsonga z'omwana ono amanyikiddwa nga Karim ali ku TikTok yavuddeyo n'abako omugago omu gwasongamu engalo era nga yavuddeyo n'ategeeza nti omugago oyo akozesezza abaana bangi nnyo naddala abaana abato era ndowooza obutami wasobodde okubeera nga te mu bulabe eyo abasobodde okubeera nga te botraining kaakati no tubadde tukyali awo obutambi ne butandika okubeera nga tebuvaayo okwongera okubeera nga ate ensonga zino zikakasibwa era ndowooza naalibadde mbukutirawo naye omanyi YouTube erina guidelines of course zetugoberera ate oyinza okubeera nga te omala gateekawo videos kikabu ekyo nja kubeera nga tezikuterawo ago wena ali interested agenda yonsaba mu comment section teekawo send video omuntu omu ajja kubeera nga te ajja mu kabox ko ajja kubeera nga te akuweereza video ezo nawe osobola okubeera nga te awerabirako ku nsonga nga bwe zigenda mu maaso sides eyo naye nga abaana abagambibwa okubeera nga mbu bakozesebwa nabo bongedde okubeera nga te bawo obujulizi era nga nabo ngenda kubeera nga te nnyongera okuwa ensonga zaabwe oyogera okubeera nga te buwulirako naye nga bino byo byewuunyisa so video likinga sharing ku abala comment section always beera open tikigenda kubeera nga te osulawo endowooza yo kubyogera okubeera nga te olaba mu video tugatteko subscribinga bulwenda ndesi video ojja kubeera nga tofuna notification yawo anti kati agagudde side zeno ogegano tuli ne Sheikh Ashraf musomi wa dduwa enamba z'essimu ziyitawo wansi ku stickers munonyeeko ojja kubeera nga te akulombera edduwa nawe obulamu bwojja kubeera nga te bukutambulira bulungi nyo maidadi sana side endala banafa ba Habib Air Pickup abano bo bajja kubeera nga te kutambuza okujja ku airport anokutuusa yonna gye waliagala okubeera nga te otuuka ate mu budde kuna bonna bafune ku namba z'essimu eziyitawo wansi awo ku stickers kambere nga te mbatera ensonga zino nkomawo n'amawulire amalala mangi ntevaawo yakayingiza munda yankolera ddala ebyaddala n'amala n'okumala n'afuuwa kuba yafuuwa denotoseka nsonyiwa yafuuwa n'akola ne bwati bye n'abyejjagala ayinza okubeera nga tasobola kujja kwogera naye ate katolede babaffe batukwata dda tetukyalina kye tuzza kati era okunyumiza mukyala munnange londa amatooke omusajja ali mu mmotoka nga yeefudde yeebaso ezo emmotoka ennene fuso zibeerako naawe wakati we beebaka oba ozimanya ezo emmotoka obutto bw'emabega kati ngamba jangu negana eno gaagana eno nga ngenda nzijjayo matooke ningiza amatooke nga teri matooke omusajja nga nkasuka nga nkwata ate yali munene ng'ayina amaanyi nga mwavu ate nali kato nga nkwata nga nsindika eyo tewali kulwa nga womanyi musajja nga yanneebakako bwati saamulaba nakumulaba nga seerengera wadde ng'oli katini bwoti nga ye munene bwati nga munene ng'aliko n'olubuto teyalwa nali sinabagenda mu piriyodi omusajja nga nneebakako nga nsirika nfanya kisiire tugenda kubbawo abaana baŋŋamba naye gwe kiki nga tokyatambula bulungi obadde kikonwali omusajja ekitegeeza yakukozesa akaso yakayingiza munda yankolera ddala ebyaddala n'amala n'okumala n'afuuwa kuba yafuuwa denotoseka nsonyiwa yafuuwa n'akola ne bwati bye n'abyejjagala byannaku bana munansonyiwa okuseka naye byannaku omusajja yakulya n'amala n'okufuuwa n'afuuwa n'abejjagala ate n'ekibi ddala kale laba abaana baseka ekibasesezza kyekiri ekyokufuuwa basonyiwe bambi byannaku kati okumanya nga yali ajoogana kati gyali yakwata sikati yange ya bbulaka gye nali nyambadde n'agyesiimuuza n'ankasukirawo 10 yalunkasukira na mu mbugo ekiki nusu 10 olwakapapula n'alunkasukira mu mbugo buno obwedde obupapula obwedda obwo obwali obwedde oba obumanyi buno obw'olukumi obwasookawo yakakwata oba yakakola kinze simanyi n'ankankasukira mu mbugo yakakwata n'akakubamu n'ekibatu bwati oba yakuloga simanyi naye nze nakula ndooto oyo omusajja nakati ntera okumuloota nga mmulaba otyo obadde ogamba nga bwogenda ku bbowa kale kati bwe yamala okunkwata nkuta amatooke ngenze ewaka nga womanyi ebyokwebbala bwala nakwatirawo akadomola lita 10
ne tukirira kubo wakati abaana be twali nabo ngamba naye bannaye ng'otambula bubi kiki konza ate wali teka nembali mambo nno bino bye tuwalampa emiti omanyi nalina effujjo nga mpalampa emiti ne mbagamba nalinnya omuti ne gunzikiriza n'engwa mu ttabi wakati nenkitwalirawo era nga bamanyi muti gwe nagwamu mu ttabi naye ekyasinga okuleeta obuzibu nze kwe kuvaayo omusaayi kwe kulwala wansi walwala wavunda nze nalwala n'empunya omusajja oba yanjuza omusajja yaliko akasolo akanene nze nali sebakangako na musajja nali mwana muto nga sibirabanga nako nga naye ate ye yaleka yali ebikola dda nga musajja mukulu lwakuba nali mukujjukujju era nga kale ninamu effujjo naye nga sinnaba kwebaka na musajja yenna bambi omusajja yanjuza n'endwala n'empunya ng'abeewako olwo bagamba batya olwo nabagamba mbu nno jjukira woba oli wa jjajja bajjajja baffe abo abamu kale tebabitwalanga nnyo bamanyi ddalu ly'abaana atulinnya emiti tagenda kwekebejja mbu oba kino abeere strict ku ggwe nga mpunya ekivundu tewafunayoko ku ddagala nkunyumiza emboozi ekyajja munnange nyumiza mukyala munnange bannange story eno ey'omugagga bataginzeemu abantu bambi bangi. You see, when I was telling you these stories, abantu abamu baddanga wano nga bagamba alimba emboozi azikola nembabuuza nze atajja kusaba buyambi na kusonda ssente mba nfunamu ki tewali. Many people will start coming out to talk, but like I said, mboozi yange emwe nga ngamba okwogera kirungi naye olina okuba nga olina strategy, olina okuba nga olina weetegese kyekisooka ng'oli mugumu kubanga bagenda kukozesa abantu be bamu abaali badde bakukubirako omulanga okufuna obuyambi okuvuma okuwemulawemula okuteeka wansi mubirabye mu bintu bingi nnyo mu cases nnyingi ng'omuntu bamuwa ekinene nnyo emitwalo 5 n'alinyirira keesi omuntu mwe yafunye justice n'atagifuna. Ekirala olina okuba nga olina strategy mu ngeri ey'okulwana kubanga omuntu gw'olwana aba alina. Okay, now case in point, I cannot say no story y'omuvubuka ono gy'ayogera nfu kulw'ensonga I have more than 2 stories about the same person. However, lwaki saasoma mboozi era bannannyini zo nabagamba lwaki sigenda kwogera mboozi zino kati temulina way out. Nze okwogera obwogezi yes bigenda kutambula, I will be called, definitely they will contact me, they will ask me questions, I will answer. Mbagamba naye kati mmwe omuntu oyo ajja kumanya nti gwe muli banafu mukyali wansi wa bibegabega by'oyo omuntu. Unless you have an escape route, use the escape route before I go into your story. Then ne bangamba kale kuba nababuuza ebibuuzo byange naye nga bakyali anda omuntu ono ne mbagamba mu bigambo byange amanya g'abantu abalala gali mentioned mu emboozi kati oyo omwana yayogeddeko amanya matono mu mboozi nze gye bampa the names that I mentioned, they are big people. Some I know them one on one, I can even talk to them. Ne mbagamba bana abantu be bamu kuba mutayogerwako olina okuba nga olina escape route obyogerako nga talina wagenda kukusanga ng'ogenda kwekweka for the rest of your life oba mpaka ye mukama lwali mujjulula omuntu oyo. Ne mbagamba ekyokubiri abantu bemulwana be mutugenda olwana be bamu ku bantu abalina omukono mu gavumenti. Omukono ntegeeza ki? Some of these people are sponsors of this government. Like sponsors. Hello? Sponsors. Bayina amaanyi to influence people in certain positions okuzifuna obuzivaamu. Kitegeeza nti omuntu ono aba alina influence ku positions ezimu agenda kuteeka omuntu ewantu ng'omuntu oyo aliwo okukiriininga mmesi ya muntu ono. Lwaki nabagamba abo abaana ebintu nebagamba kati kaki omuntu kye twagala oyingirira mulina okuba nga mulina strategy eri enough. Second nga yo emotionally strong kuba bagenda kuba right left center. Bagenda kuba abantu emitwalo 15 abiri afunye nnyo bajja mu 5 baba vume baba wemule. Kikiri kye nabagamba mu story yo omukyala w'omunene lwaki tabayo ne mbagamba bemwogerako tebimumanyi social media. Abantu abaliko basiru abasinga abakutegeera tuliko batono. Mufo ky'okuyamba omuntu bavaayo
kumukuba kubanga bawaddeyo akasente ate bwafa ne bavaayo nga bayuuya abantu be bamu nga beeyogeza. So when I look at this story bagenda kugitta ono omuntu sigwe gusoose okubeera mu mawulire gwe boogerako. Before we were even in mawulire nga tukyali bu baby yabeera mu mawulire n'emiswiba gye mingi abasobola okusoma. Go and read, go and google ojja kugiraba. Kale ate ffe abayingira amawulire we got to know a lot nibe tutalina kumanya. So kati olabe baatandise dda omunaku w'obwongo avuma ba victims kugamba simply because ye munaku w'obwongo buli kintu akiraba nga kipya, buli kintu kitomera mutomere, alowooza buli muntu kitegeera. There is a family eyampandikirako story about the same person. Nimagamba ebigambo byebimu, you can't fight now kubanga temuyina grounds, temuyina strategy, temuyina maanyi, you're just emotionally down, and when you're emotionally down you cannot fight. Lwansonga emotions zo bagenda kuzikubakuba bakujjeko kitegeera. Ate ne bwogamba nti nno eyinza okubagenda kunsa story tekigaana muntu kukola kyayagala kola kyayagala kola. So tags nazirabye. I can't say the story is wrong. No. I feel sorry for this boy and his sisters. And I feel bad as a mother and a woman nti tewali kigenda kukolebwa. Uganda ye muntu ayina abaana n'ebyana bagenda kukwata obere sexually abused. Omusirikale akugambe gwe ku myaka gyo naawe bakwata. Muntu munne yali kukabiddeko abe yasimbe obunnyo obumulinga obuti bw'ekibiriiti ng'abalaata naye nga yakunyiziza omuteeka ne munkwawa n'omukunyiramu n'okasuka eyo. Abalaatire mu bulumi bw'omuntu abadde sexually abused for that long. Nateekako wano movie yemu ne mbagamba, you people, abantu ababeera sexually abused, they don't heal. Pain ye basigalako. Ne mbagamba, if you can watch this movie, watch it. Abantu abo tebawona bulumi, trauma ebasigalako. So before you think of hurting someone, before you think of okwata omwana wa munno, omuwekakeko, omuteke mu bufumbo nga takkiriza, omukozesa enkya n'eggulo nga w'oyagala okube, lowooza ku bulumi wagenda oyitamu for the rest of their lives. Atali omu abatali babiri. Simply because you have money, you can protect yourself. Kati ate gwe omunaku w'obwongo gwe bawaayo emitwalo 5 ne 10 n'olowooza mbu gw'osoose. If you can't say something good ng'omuntu alumwa, shut the hell up. Shut it. Shut what you call your mouth. Kubanga toli wa kitalo nga bw'olowooza kyekisooka. Abantu abamu mu nyuma musirise. Buli omwogera twongera okukakasa nti bambi bulijjo tebategeera. You don't know what it takes. Omukazi okwetunuzaamu kamera najja nakugamba bankwata, banfumbiza, bankako okugenda mu bufumbo nga saagala. You people don't know. Women cry on our phones. N'owuliriza mukazi muno n'okaaba naye omutwe ne guguluma, you even fail to sleep. Kyeki kinaga nti sikyayagala nnyo okugenda mu inbox nakuwuliriza abantu because it drains. Ng'owulira obulumi muno bwayitamu. Naye n'otunuulira omuntu nga ye omuntu gwe baakwata ate asanyuka busanyusi kubanga bamukwata. Kubanga bamukwata. Tolowooza mbu oli mukwano gwabwe. You're not. You'll never even be their friends because you're not even in a quarter of a quarter, as in a quarter of a quarter of what it takes to be. You're just a fish in an ocean. Just a fish. Ate kamukene. Oli kamukene mu nnyanja. You add nothing on them. The same way toyina kyobajjako. Kubanga n'amaanyi togalina. You can't say something ne batya. Because omuzanyo tomanyi nawe bagukola.
So omuntu bw'aba ayogera obulumi bwe bw'oba tosobola kumusaasira sirisa kyoyita omumwe enywa buugi gisirise. Ebintu ebimu abantu muli bitegeera bimaze batuukako. Abakazi babonaabona, abaana b'obuwala babonaabona, bateekebwa mu bufumbo nga tebakkiriza, ne bakozesebwa abasajja n'emikwano gyabwe. There is one mugagga alina omwana w'abandi amukozesa ne bakwano be. Kati kubanga famire ennaku tesobola kwogera etyo okugitta. Kati bw'osanga abantu ng'abo nga bakaaba baleke bakaabe, bamanyi obulumi bwabwe. Gwe yamanyira okuwaayo omubiri gwe n'ogukozesa by'ogukozesa, naawe enjoy. Naye ne bana abakaaba baleke bakaabe kubanga they have a right to. People don't know. Mujja kufa bye mutamanyi. Mujja kufa bye mutamanyi. Basange nga bakutomedde obumenyeke kufiiriddeeyo. Musindiikiriza nnyo abantu. Kitegeera. Mutuuze ku kye muyita obubino bw'obugaati bw'ataano wansi. Ejja waabwe bwe yakyala ebintu bye yalaba mu makoomu yakaaba ekiro n'atukolera miitingi n'ayogera naffe. Bwe yaddayo ewaabwe ebugire Nalwerere jjajja yayingira mu kisenge ne yeekuma ne yeeyokya. Ne yeekuma ne yeeyokya. Otegeeza jjajja ki? What do you mean jjajja? Era mu gundi mu video za Rino Jakubi waliwo yabyogeredde. Yeeyokya n'agamba abo abaana n'abagamba sitaani ali wano gwendabye simulaba, nga yagenda simusanyufu, yagenda akolimye, yaddayo ebugire Nalwerere. Era mu kuziika twaziika era ne Kalimu yajja naye yaziika. Sokoleke yeekumako omuliro yeeyokya atya? Yeekumako omuliro n'afuna petro ne yeeyiira yenna ne mu bukyala n'ateekayo ebintu nga bijjudde amafuta. N'akolima. N'agamba omusajja yeebakanga ku bamaama bamwe namwe tayiza bakola kintu kifaanana bwe kiti. Jjajja ne yeekwata ebintu n'abyesonseka mu bukyala. Nkugamba kyemmanyi kye nalaba n'amaaso gange ekituufu ddala. Rina ne bonaabo omunoonyeza ajja kikugamba, n'Amina ne bonaabo omunoonyeza ajja kikugamba. Subhanallahi alazim. Nalaba ku Rina ng'ayambala gold n'atonya gold. Nalaba ku Amina basomera Rohana, basomera Agakaani, famazima katugogere. Naye ng'omusajja abatumye emisana. Omuntu n'akupangisiza n'omusajja akwebakako. Nali simanyi nti abasajja abeetunda gye bali. This is her story, not mine. N'akozesa n'ebyuma. Bajja tubuza obukakafu, ekyo tukimanyi. Abbaho ajja kutiisatiisa nti bajja tusiba. Naye ffe twalabako n'amaaso gaffe. Ate baana babagala ebibi ebisinga ku bino nabyo tujja byogera. Tuli banyiivu, tuli banyiikaavu. Ku myaka emito twalaba sitaani atambuza ebigere. Were you also a victim? I wasn't, but all the things I have at heart. Abba wanyiziza. By the same man? Yeah. Are you a relative of theirs or just a friend? Bamanyi, I'm a friend. Namala nabe emyaka almost egiwera 5 oba 6 oba 7. Oyo abaho. Ebyo byakangakanga nti bajja kusiba abantu, nsimanya bajja kufola biki. Pozo okuleka okwongera okuswaza abantu ate abangi ate ebikonge ebinene. Bwebanga kibaagala. Naye abo abaana balina obulumi. Rina bw'oba omulaba ayogera n'obulumi ku mutima. Talina sente zaanoonya. Talina. Yayogedde obulumi bwe. Ate sikiwa nti Rina alina abaana ne Kalimu. Abaana balina okubanga babe. Kuba Kalimu yali takyazaala. Okitegeera. Naye nga bw'onoogenda wantu n'okyala n'omwana, oli nayagala nti n'omwana naye amukozese. Oyo Obama ye Ali. Wabeerangawo Ali, waliwo Ashimu, waliwo Kismati, waliwo Rina, bangi. Abantu babimanyi, n'abantu ab'amaanyi, n'abayimbi ab'amaanyi. Kwaba abawala bali ba girlfriends b'abantu abamu, ate ab'amaanyi. Abo abaana batandika okukabanyisibwa nga Amina wa myaka 9.
nga wa myaka. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.